Okay, Radio 4 ensusuzi akayimba kabadde ka Mathias Walukaga akayimba akapya kebamugayo kubera nti akuba Uganda empya akayimba kaleso obuzibu yakubye buli omu akubona akubuli yabakonyeko boko amasaze ge Uganda mugalabye amasanyaze ge Uganda ejo batuwonize yewamwe gage mutetwogerako badde manyi kuwoni ngogerako nalabe ne gundi a complaining ku amasanyalaze ge Uganda kati olabo Luyimba mbadde ndu kuba ne gagenda system neegwa senga sibadde steady mbadde sikiguddeko okitegedde so bannange ekitongole kino ekipya mutereze mukokunkola Minister Bala mutuyambe tuli ku radio wano radio 4 10 katonyeze 3 yes ensusuzi entwalo mukiso kutegeeza nti abamasanyalaze banapya abajja bayita bani busimanyi UDS manyabiki enkuba ne wekanga mu bukanzi weti gavaako mubalinga nabo abajja munna Uganda tafuna masanyalaze mutuyambe bannanga gafu ebintu by'abantu bifira mu firiji abantu bagula ebikokokoko byabwe ne bateeke eyo kyokate waba compensation abakyala banyina ffe basista bafe abagenda ku kye bakadama bakola bu firiji nga bakomye batunda butunda bujuice naye bufira mu firiji so bana ekyamasanyalaze batereze so mudajika zino nga sinagira mu katono tuyine ennyimba zina abantu batandise kubera nti bakuba ennyimba z'enkyuka kyuka Walukaga Uganda empya olwo lwatemyetemye manifesto ya NUP yonna yamuyambye omukulu ayenti omukulu yamugamba nsaba onkolera akayimba nga kalaga bana Uganda empya munaku 2 abadde akafulumiza naye kyakoze amawuli yasoose kusomooza bana abamugira abamuseketeri ne Rain yakubye naye yakubye akayimba bakayita Bobiwine okay so Davcom Rain yakubye akayimba bakayita kali wano kankade buli muyimbi yenna akube buli muyimbi yenna wenkyuka akube kyokka ne bali kusadi yeri ewo omukulembeze ali mu buyinza bali bakadongo kamu bwe befunyiridde bano lwaki tebako erinda baba akadongo kamu so kakati nabondo bakolo badilisa kenzo yoyo kyagulanyi ayita mutomi ne yakubye bamuyita Kachina ne yakubye akachi yagulanyi Bobi simanyi kali awo nakawulidde yakopye mugondi ati ennyimba nno ziringa mu ante ennyimba bakopa okuyimba era okopa lwa muntu Walukaga ngayite yakopye lwa muntu era ojja kwegeza ng'ebigambo byayimbyeko era waliwo abali babikozesezzaako teri bipya atwala ebigambo bipya ebipya si byansa semana solo mbuka ndabo video byuliranga ddala kitofu bipya so munyambe mumpebere Luyimba olwo enyimbo mukulu engeri yaluyimbyemu ekigenda kuyamba ko struggle okubeera nti egenda maaso etambulira ddala nga bwe yina okutambula amaanyi geego toyinza kukakkanya amaanyi ga music mu spreadinga enjiri wa revolutionary gospel enjiri ey'enkyukakyuka music jukira atuuka mu mayumba g'abantu nga bano bannabyabufuzi tebannatuukayo physically kati Bobiwine wakati mu kuba nti atalaga Uganda akuba rallies ez'enjawulo n'asuubiza abantu ebintu ebyenjawulo gye twandiyise manifesto kakati okusaba Mathias Walukaga okuba akayimba kyabadde kitegeeza ki nti gye twavudde bibajjukize biki bye twabasuubiza gye tutannatuuka tugenda okutuukayo ng'olwedi bikoze eki obubaka bwa Uganda empya oba manifesto NUP gyeteekedde Uganda emaze olwedi okutuukayo Walukaga yasensudde bulungi nnyo n'ayogera ku byenjigiriza n'ayogera ku buli kimu kyonna ng'era Kyagulanyi bwakola ki bwazagisuubiza mu bitundu ebyenjawulo gyagenze so Luyimba lulungi ndowooza ne Chameleone kane yatemeetebe manifesto yaabwe ayina Luyimba ali mu studio right now bali ku mbaga ya gundi ya Juliet Zawedde ya gundi ya Juliet Zawedde yabadde yajjo ate wakana kintu nza kirimu mpozi lwakuba obudde bwawukana embaga egenda mu maaso raba nnono embaga egenda mu maaso embaga egenda mu maaso tebayite ekijjobi banga yakoze likodi embaga ekyasinze okubeera mu Amerika ne baaka abantu abangi baddeko abantu bisatu tekibangawo Bannayuganda bonna abawangaalire beekunze so kati abenarwe nabo mwagala bakola ekintu kyabwe ne tubonga nayo luli project yali yamaani bagende neyo atugamba Ssekinnoomu Ronald Mayinja ayimbe kati ate Walugwendaba liri pazo yayimbyeyo bankuba obucupa baluta nalo lwe lunoonyeza omukulu akalulu bajja bumukuba madam binakulikayo
Ovuddeyo. Madam Binava Busula, I'm going to arrest this guy. Yes. Kakati. I'm going to arrest. Abantu bayogiranga ne bagamba Matthias Walukaga gwe tumanyi. Olaba asula company yabizigo. Olwo omuntu. Omukulu n'aleeta ba Fredi nkambwe balwaneko naye nga tekisoboka. Ng'awanise ebbango. Anna ngambye. Okumanya oluyimba lw'amaanyi ne radio fo mu lukuye. Ate kati wano. Muddangayo. Ate radio fate ya. Ebintu bitambula wano. Radio for radio. Muwoza temukuba kadongo kamwe omuwulidde w'abayiseemu. Azanya. Ekitulemesa zabudde. Nnyimba za kadongo kamwe eddakiika 8. Ndowooza ka introduction yako okawulidde kajjeyo bulungi nnyo bano abakola naye akadda yalese kaaki akadda kabadde kateeka okubamu tali kwa kitiibwa era gwakaddaagamba ekinusu owagambye ow'ebitaano tamanyi mbwamuleetera amuleetera atajja kululeeta Walukaga tawena amugambye wano akoonyeekoko katono bali mataayi beewuuba badde eno badde eri batagala agambye akonstitutinga ennyo mu kweyerusa n'okuba kadaayi mutwe nga nange wengera otwalira Swamani Segawa Ashawe Segawa yabadde akusse oyogera ebigambo nyina package ye it's okay naye yabadde akusse nzito kyemmanyi agala kuteeka omutwe mu ttaka information gwe nafunye yagambye reply at your own risk kugambye ekyabakola biri ebintu bibiri tawaaba tasobola kuwaaba tekana akayimba ka Walukaga tawaaba mwe mwakoze akajanja ne mujolekeza side enkambwe nze sivumanko omuntu kasooka wali ku Megatron n'oyogera ebigambo n'oyogera kino namuvuma ate wamuvuma naye yakuvumye kati lwaki yakuvumye ngenda mu reply entuufu tiyanvumi ngenda kumulaga bayita okuvuma kati ogenda naye muvuma ngenda kumulaga kyayita omu sabo nafuko mu kye yakoze abantu batawadde kaadi eno yatuula n'abasensula kati nabo banyiize anti ze nabuuza kibuuzo kyali kimu olaba kati wano radio fo okuwa olimba lwa Walukaga egase ku struggle nabuuza nti mwami Swamani Segawa Flavia Namulindwa Tafu B n'abalala ebbanga lyabadde nga balina platforms bayiso obakolera badde bagata kiku struggle kye nabuuza kiri simple just Swamani Segawa tugamba nti nze mu program yange yonna mbadde nga kupenyiba za Kyagulanyi kirali njagala okumanya naye yazikuba kuba kati ono ye Matthias Walukaga kuva dda abantu bako parliament yaffe struggle abadde alina kyagigasseeko Nesimanyani yaleta muze guno omuntu omugamba kamazima ate nakuvuma andi kati bannamawulire bo obuzibu bwe bafuna nti ebiseera ebisinga bakwatwamu bw'aba ayimiridde wali tayinza kutembeeta nnyo ludda olw'okuba nti alina okubeera objective naye bwe baba ku mikutu gino emirala bagezaako okusaawo naye gundi namulabangaawo ng'ayina engeri gy'awaanawaana Shuamani abadde awaana ne Flavia ng'atandise ddi kaadi olwanoonya atandise ddi badde banoonya mirimu bagala kulembera bantu badde banoonya mirimu Tafu B yaze independent Tafu B yazze kabaka mu White yasigaddeyo babanga badde tanoonya mulimu White yasigaddeyo ne Shuamani ye yakkiriza naga agenda wagira omukyala oli Aisha tekina mutawaana anti yalaba amaanyi matono era yayita jja kuwangula yalaba amaanyi anti era nupu kye yakoze obutamuwa kaadi bayina kubasinzira kati mukulembeze okyala avuma abantu ati ng'ate ombuza kusaba bufaza nuku ojebaza ne se kwebaza ina njebaza nnyo abakola okususula obutamwami Swamani Segawa kadi mwalingeredde wala ate jana kuba abantu oyo abadde anabanga ono gundi olaba yavumye nze gwamanyi n'abamumye kadi agenda kubavuma kati bazzaako kati bagenda okuddako naye nkutegeeza muto wange ba mukulu wange yandize nnyo ku radio n'akola emirimu nyina package yo omulinzi mukati wali tudde ku luyi si mukati anti mukati eri gye musinziira wano bwoba omutwali yankukwatako ne mugamuwa wali masannyalaze mangi bamuleke okumuleka ndabanga kyekisinga njagala abasiru basisinkane mwambalagane muko kati tugenda kubeera basiru paka omulwana ategera n'agamba nti nsaba kunsonyiwa tudde ku Luyimba ensensula gye yalusensudde nalabye ng'ate omukulu yassizza nnyo bantu kuno tebakiyita kuvoola okuvoola kuti kuvoola abantu owaddaayi
ge mazima ke twagala kagera nabayo mumwagala omuntu bamulumbe yenga asirise yasirike bamugamba mbuki obutasoma ngatamanya lusoma gogamba obutasoma ngo omuntu yasoma bakuwa kadi ogenda mu parliament nga tewasoma ate feresa wa ya lero tugenda okukola kwetaaga niye twagala muntu agenda kukola akugattako era mbigambo babadde atandika abadde mwerufu agambye gwe w'amataayi asinze Sebatane Kafeero okugattako ku ggwanga ate bangambye nti gundi Walukaga gundi kyakoze abeera okugundi ku district buli kimwe akikoze n'abakyala mbu bamweyunira nnyo abakyala nabeera ababudaabo lero twachogera ku radio fonti ekibba ttaka mu kyengera kibadde kiyitirivu nnyo ne Walukaga yagwa mu sekita etaliiye n'akola n'alwanyisa ekibba ttaka mu kyengera ow'ekitiibwa Sseggona mu parliament tumutwala nti munnabyabufuzi era mutuufu tumwetaaga naye ebbanga lyamaze mu mateeka abantu b'ekyengera bateesereza ki kubanga omulimu gwa MP kuteesa biteeso ne biteekebwa mu nkola abateesereza ki kaakati tujja kweganga ndi Walukaga ate ye abantu abakoledde kano oluyimba lulo yaluleese so kalize ndo ate nga yaleeta dda bino bye boogera nti simanyi bateesezza okwekutula Walukaga yateesa mu nnyimba nga parliament yange abantu bakoowu omulimu gw'ombaka parliament era kusitula ddoboozi Walukaga alisitula mu nnyimba ze ekyamulemesa okuyimba mutubonga naawe yabagamba ngenda kuteekamu abantu bakoowu namugamba noluwana mukulembeze wa ggwanga n'agamba kandukuba obwomu n'alukubira ne luyitawo n'akuba PTC yali agisse so kati ow'ekitiibwa yatwala ekyebitaano ab'ebitiibwa yabadde Masaka Mpuga era naye ekyamuyisizaamu n'agamba kati nojjayo ow'ekitiibwa nga Sseggona n'oleeta cece balina ebigambo by'Oluganda ebijereegereza n'agamba n'oleeta cece kyagenda kukola ki anno kyekyagambye ayina oluyimba lwamuteekeddeteekedde ab'ebitiibwa bajjaga kasaba kibulubba ntaba wa bbulu kyenjagala ngenda kufuna ku bantu wano ku 0393 M04 M04 ngambye 0393 M04 okunabera ngo tukubira ku simu njidda naye amasanyalaze naye wantuli ku standby tofaayo kati abataira ne wani ku standby kati gokaba mpola ekyandi mu standby nenga bambi bakyuse mukaba amasanyalaze muzenga kuba recording oluyimba gagende bota ku masimu awo abantu batubuulire ku mbeera nga bweri akayimba bakawulidde Walukaga nabana ab'ebitiibwa bwe babateeka ku minzaani ddala kituufu Walukaga nga bano ani asinze okugatta ku ggwanga ayi Walukaga wa kitiibwa kubanga Ssaabasajja Kabaka yamusinga ano yabasinga nina mbadde njagala tugirewo ddala n'ensonga ya Nabbosa tetuyina budde ate ebyo byonna byebimu tuzingisa Nabbosa aganda baba muttamu omuntu ayogedde ku Kennedy eyali omukulembeze wa America yali mukubi walaga Nabbosa okuba nti avudde eno mu sekita eya art nga muzanyi gwe n'omukritisizinga Radio 4 Sebo alikuweereza kale muzee nayo bali kuwuliriza yali sikabugona tete wakaliga stage agamba ki Yusufu bali luno yali ali bulungi ali na tabu tesa tuveewo oluyimba luno olwogerako olwa Mathias Walukaga abo bagudde ku ngeri ko omwana amujjukira oluyimba katulepuke katuperuke kati abo bali ku muliro bajja kinyonyoka Walukaga ju oli waawo oyo tumutadde agambye Walukaga ju bantu kwali ku muliro nkugambye 0393 M04 itaawo tubirenga twogera ebigambo so hello nkulina yogera Sebu nawe okuwuliriza ono mukalazi Joseph ndikukizinga Selinga Sebu oyo Walukaga masanyalaze ge baliko oyo Walukaga masanyalaze bamwesonyire ddala bamwesonyiwe ago masanyalaze baba bandabira abali awo Radio 4 hallo omanyi ali oyo aliri mbizinga tumansukira hallo akamansuka zigenda wala wanje Sebu nawe okuwuliriza Sebu onazakira Zambia Sebu akayimba tukawulidde naye akayimba kalungi sofa nafarenki ukati wakatukolera naye nga
awo nga tuvuddewo omanyi ndina ekyo kyeneebuuzaako abakulembeze baffe bano beswaga olaba baganye sente za iPod ate bagenze yonako kibuuzo kinene naye enkyukakyuka etambula nga tewali sente lwaki baali baaziganda teesa tuveewo gajja jajja kiddamu agenda kiwumbawumba sebo abantu basibete ko muna kawagira chagura tuka kale sebo webali kuteesa abantu obawulira abantu bagamba akayimba kaddala halo sebo omukulu sebo ati abole kamba tukize umusenyo ndone ni omuvuko mutenda tete mu kigagga omuvuko omutenda tete mu kigagga sebo mani vera viramangu mukadde yakuba kampuni ya bizigo namba n'agiteeka ku ttaka otono omuntu sekinoomu akutte mu kubaddayi sebo otagiraba bye hello nawe okuwuliriza ddiya ogamba otya maaya ali wano kumpi weyagala akayimba okawulidde kali katya kalungi nnyo kale webale kuwuliriza mama ffe natete nga sinnakuwulira tumulomota tamale sinnakuwulira abakubanya amasimu twagala bapya halo kale mama nawe okuwuliriza ono nakadu babule sango ku stage sango ku stage mugamba ki tuli bulungi akayimba okawulidde kyawe sango wanji ewo sango mutundawo biki isha buli kimuli kakati akayimba naye Walukaga mutagwe olaba ebizigo twalika tukabanga bisiga abaana kampani eyo ino yali esinga webale kuwulirizaawo halo halo ito mulala mpita omulala obudde siina just that kyembadde njagala ndowooza ensonga baziwulidde bulungi ali n'omugole omugole mukozi wa mirimu from Tanzania to America mukozi wa mirimu era agenda kufumba April bamuwadde dda April ayina tovulanga tonafate wevumanga naye omukazi waaba ayina ssente siyina buzibu nakwambala April kati gobaliyeko ononya ayina ssente ate munango yagala ssente ate gwe nina mwavu ayina simbi mweziri omukazi nga tonnafa tewevumanga nsi bushoka embeera yasooka negaana naye ate ekyasinga okunyiiza kulaba ate ng'ateeka miiri gwe bawadde Juliet zaawedde ati abantu omanye naye yakolamu ekintu n'anywegera eno n'anywegera n'ono tugamba ani yaani oli yali asaaza buli muzikiti yali maseeka nga buli wamwagwawo paka lyaga kalele kuno muzikiti gwe mutuufu emikolo William Street nayo mbatabuliki kakati emikolo jo ndowooza final ekintu kyawedde ate omukisa guno okutumira ku namba sa Rashida bali awo ekazo Jaja Ryan wali Mama Rema ekazo wano ababoda abali awo na ku stage yawo wano kayo wisdom we yabeeranga n'entambi babeeranga eyo nabano gye babeera kazo ku kijegeraawo musajja wange entambi mutumidde mongere bamutanti ayina omutwe gumulinga bofulo omugati gwa bofulo gufanagana swamani segawa ayeka swamani oyagala agenda kumukuba omutwe gwabuluze nebigenda mukuba ntambi namugamba nti abaana abo wesibako tebakwagala andi kati ntambi obuzibu bw'alina bagamba nabo tabaagala andi ntambi obuzibu bw'alina alizoninga n'okubasinga bavuma kuvumya ntambi alizoninga bulungi naye waaba alizoninga kyalina okukola abe ku sayidi emu bw'ati andi kati ntambi ekimusumbuwa ayimirira alo n'ayimirira ne bwe buzibu adde eno naddeeri kaakati nze kyova olaba nzija ne ŋŋamba nti mukulu Kyagulanyi ontwadde watuufu siriiko nti wano wabula nzega nti kyokoze si kituufu kyokola kuvadde wano nze ŋŋamba nti lubongo oyo kwesima ono lisikkaanye nakyo
siruma mu bigambo bya gobeera kwekyo tosalamu siruma mu bigambo bya ate lero n'ogamba nti owagira Nyanzi enkya n'ogamba owagirani era Nyanzi yali bamuwa kadi nga mulonda sisola kumulonda kati bo bagambo bakolera kibiina nze sikola kibiina nekolera ekibiina Museveni wana akikulanga nanga anguliramu ate kati bampadde sente andi kati kasuku yewe yakiviiramu yagamba ndi ku musajja wange Munyagwa bwoba munesi bako siriwa nze ndi wa Munyagwa kati musajja wange Sharumu n'agamba nze njagala Besigye nga munnankyukakyuka wagira Besigye webali kati ye bizantambi kubanga asagasagana nali wa musajja wange Nsereko era nabagamba be bawandula fe bawandula wali ku sente Nsereko nali simwagala ko sente wali oyagala ye ng'omuntu kubanga the first dog mu meeting yanyaniriza bulungi nti nali sisuubira n'abaako n'ebigawo byambulirira nambula nyina nako sente internet okugifunako sente nambulira engeri nteekeddwa okwogeramu kwegamba nendabanga alabe value yange ne mugamba ngenda kutambula naawe n'omulabamu ekifaananyi ky'obukulembeze ne bagituma n'olugamba nedda tebaba wagundi mugende mwesimbe nga bwe tubavuddeko katugendeko ewa Dirubo Wasava Dirubo Wasava waliwo gayi bamuyita Katogo ali awo gayi bakolanga naye yali amuyamba mukolera app ya TV no mazime so akirogera ku bantu bano tuli mawulire nabo mukulu bamusiba oyo na information gwe nina abantu bonna be yasiba abamusibye abali musango gwe yabavumako omulamuzi ali musango gwe bamuyita ali awo mukyala mukyala ali musango gwe ne lwaki bavuma abantu lwaki bavuma abantu anti ebimu ku bivumya abantu bigaati ate bigaati bitugera bye biri mu kubonyaabonya ntambisaabwa zino fenna ebigaati bizo kubantu bifuna lwaki wasakiranya na muntu avuma muntu lwaki ovuma muntu nakigambako ne Megaton niyo nga tukola programu ewuwe ne mugaba abaana bagoma lukisekka ekyasinga okunyiza n'omukulembeze bali Kyagulanyi Ssentamu kugenda South Africa n'ayita abaana abo nga n'abagamba nti bamuvimbisa abaana abo olunaku lumuganja nkubuulira bagenda kubavuma kubanga babasubiramu ebintu bingi singa temubikole abaana abo bagenda kubavuma wano muto wange ye Sani Olamaite family mnanda Sani I'm more than happy ku nsonga ya Sani Sani yagambye agenda kuddamu komedde we agenda kola komedde we era ali mu kunoonya sente kusirikira oli tikiti ave mu bufumbo akumono bakoli ado bali bamwosesa kusafa abana bali balungi for the first time to see them nabasanga okugundi nga nchakolera kujja uta program ngo muzungu njajju kulekera nze okay omulundi ogwasooka okubalaba nabasanga okudeuta TV nga abana abo bakola komedde biwo yabo yali ekuteyo by the way in fact bali omugandi ko badogambo ogwo kwali ka ali eno that's why nali happy okubeera nga Maulana ono tebamu wagundi tebamu wachi Rain tebamu wakali mu kintu kino aina kantu ne gundi yago ya comedy obaba no okusaasanya ne bagenda mbyabufu egenda koma okubola ba Rain akantu ke yakoze wakati kiro ke bamumiddeko kadi we bamunye kadi nakola gundi anakola skit mukumu makadi awo akandi kwabadde massive nyo kabadde kalungi Rain yali talented so kati akomewo naye nga twatubadde ku dini tubadde ku dini Lubo wali tuyise obuyisi dini Lubo Wasava bagambye okusinzira ku omuntu ono eyafulumiza information nti omulamuzi ali musango yamuvuma nafuma Pastor Kayanja kati Pastor Kayanja gwe yavuma ate yawerera omulamuzi ono ali musango ate omulamuzi yamusindisa okkomawo nga 3 November tagenda kubeera wagenda kubeera mu leave egenda balivu kitegeeza kuba leave tatuso okudanga akamu kawedde kati omukulu yali agamba nti ayina abamugamba esegizemu egenda terera kati studios ntebafati tumugenda kututta wetu kyati jamwe saati nina aba radio mu bimanyi jamwe saati muzungu bifuna gundi mechanical problem mubera serious nera wasumuludde de saati wena kifuba akibambe kiringa gundi tubireke olinga muvumu banai tubireke tugere entajo otadde saati atuyagala mpewo neganjo wanga mvudde katukolere ki ng'omukologo nagamba kuwa emitwalo 10 omvuddemu sente jazireta kakati mbadde nkyabagamba Dirubo wono yagambanga ku bantu ng'asinzira agamba waliwo amugamba abantu bano abagambeko ye genocide yenga bwagamba kati weyamala okukola ensonga ezo okuvuma agundo ne Professor Badiru Katerega Nyombi Tembo Katerega
batwala ebyuma bye batwala ebyuma bye yavumo yali amusa nemba neyesigama ennyama yagamba obulwadde yoyo yennyini oba dindi yali musawo simanyi ngono yamukebirako kati kyendowoozo y'ensonga lwaki ali munda kati batwala ebyuma bye bwe babitwala mbu addukira ewa ssale ewa genosale we yaddukirayo genosale teyamubagulizaako kijja oshegedde ng'amwongera ebyuma ebirala mugaddayo okole bamukima wali oba yali amubeezabeezaawo abeere waleme kuvaawo ali ku TV10 gano mazima abaseera bali ka TV10 buno bulimba omusajja oyo munaba buli mulungi nnyo obunye oba kiri gachadagambo bigati feka tufa bwavu banange lyako ekitono nga tekikuleetere mirerembe omwana omudindi wasaba munaba buli mulungi olaba ebiseera ebisinga buli bobeera objective mu mawulire dini lubo wasava teri amuganye ku checking bali ku ludda luvuganya government nayo checking omutunulizi w'ensonga kyekimu ne ku side erimu oba abakulembeza abali n'abantu abali mu sectors endala naye ate buli lwolemera ku muntu n'omukuba okumufiirako enchana luli okoloza nti waliwo ekintu kitegedde kati nina gwe nabadde naye ngamwita kanso tugume Gideon gwe yavuma Gideon yamukubira esimu n'amuvuma gwe yavuma ng'amukubidde esimu yagamba dini yali ayina enkola ye nga bwakubira oba ye nga bwe muba mu lutalo for example oba negganja kati yamanya mbu Davucom ye mugagga ng'akuba Davucom amuyite yembu yenkuba ye katutandikire kuwani wana natuyita affe tetukuba nti kati mpozi nawe oyagala kumwegatta oyagala kusiba simanyi gyali wali amapya gakitali agakigogo nagali oyagala wa oyagala abeerewa yonna gye bamuteeka abadde ayagala okunoonyayo andi dini lwayo yonna gye bamuteeka sira gye njagala bazireke tebampa naye kino kigenda eri abantu bonna abavuma abantu bajja basiba ate nina information nti dini lubowa emisango gyalina mingi kati kye bagendanga okukola omwalimuzi abaakuta wano nga bakwata saawa no Madubala kati ndowooza yanyumya nabaddeko ne babulawo omulala nga tonnafuna n'agamba sula moto nti waliwo omuntu yalinga nvuma nga mbiraba bwakeera ku TV n'amubuuza amanyika yanagamba sikyayogera mannya g'abantu naye nga nze nakubira kwa Madubala liri akapostinga vidiyo ye bw'ati nze nali omu ku basooka okugiraba ng'avuma omukulembeze kulekawa mugamba vidiyo gy'oli mu kukola gy'otaddeyo mbadde nkusaba kijje omayimba kindi yafuuka kivumo nanga omayimba mwangaalira nyimba kindi kati kyamukisa mulungi ne papa misa kinamukubira namugamba muto wange oyina vidiyo gy'okoze naye si nnungi wandigijjeeyo Madubala kati oba oganye okuwuliriza omuntu nga simakulu oba ogenda kuwuliriza naye nkakasa nti Madubala yakomeyo omuto wange kulisaayo bakuba n'erinnyo ne balijjamu ayina malibu bakali akazi emmere kati anuuna nze namugambye obulamu bwange nze sirabangako bange nali yembaddewo muwoozi ensobe gye yali akoze lwaki olina omuzira gw'omanyinga mulamu muwoozi nze wange tasobya omanye ekiddirira mu famire yange ganja nze yingini wabatu tesobola kuba bantu bakulu kitiibwa ndeka nze makindi embeera ntagala butagazimba senga bakuba wadda famire yammwe gwani nze yingini kyova osookako eyo mu butale n'olyoka olya ku bisala wano oddayo kuse engeri gy'oli yingini kati obwana bwange kati Madubala kye yatuuseeko naye Madubala yabadde ayagala kutta maama we era ng'ate amutiraki maama we wamulamu era nzi mama yabadde dukira Madubala yali akola ka fundraising ako kuzimba mama yabadde nnuma yekka naye Madubala abadde takuluma nze sigenda ku polisi kula muntu ng'alwanye ate nkujeyo nkube nange munnange g'ofunidde amaanyi agagujja ekikonde ndeka sigenda kula muntu ate gwe basoomozezza kakati gwe basoomozezza n'akuba ate ne bamusiba bwe bakuba bifaanagana era bitambulira mu busiru n'obusungu tebirekaŋŋana ne ku luli yeega lwaki tebagambye mbu Davucom lwaki bagambye mbu naye omwana oyo nsimbi yagijja wala bamusasula ebyo bamusobadde ki ne bannange bimyaka ago abali mu bimyaka ago nga tonnamalayo bannange nsaba omukulu Shabani ekintu ky'okola si kirungi John akomplaininga
embizi ze wezikutula ne zigenda mu nnimiro ewuwo oyomba ate gwe entezo wezikutula ne zigenda ewuwe ne zirya emmere yetayomba Shabani lekeraawo kyebaba bakola basiba olukomera otherwise wajja kubaawo okugugulagana nene John asuuse embizi ennene ziri zagenda abayina zino enzungu jukira mu nnimiro ya Shabani emisoli minene jitoba jekawa mirangatira kati embizi ya gundi nene egenda neguluma kunane kumala complain gotalo badde lw'amaanyi talo amaanyi mbizi yoli egenda wono chairman w'ekitundu ekyabiyingiremu bafuno babutimba bawule nnimiro bagenda kutingana chicken talimbalala chicken semanyi ndabukubiddeko jena kuba yade mu mulimu gwa ku saloon wali balale ebikazi byayo bayine mpira gwa TikTok andowooza bagenze jjo kati muno yabukoledde embalala n'ebikazi gye biri ebyakola ssente z'abantu akana kayina omugongo naye kambuuze wazida TikTok egendera mu bantu abo abakola ebyambyoni baba wannyo gundi mileage anti TikTok ekituufu kiri nti erina audience gye yasika ey'abantu bwe batyo tukkirize tugaane niyo omwana kakati bye banyumirwa ninze kulaba mama we ng'ayogera nakuvayo kuwogera mama we yamuzaala yennyini yamuzaala muto nabalabye nga nabo bazina amazina yennyina amuzaalira ddala mama bwabigula akabina bwakanyi chicken yazaala chicken tawe yennyini gweira olagwadde omanyi anti waŋŋamba nga tetuli ku mpewo ndi mu Buganda tetuba na taata muto tali wano mu Buganda oli ye taata we ati ekyo twakijjawa anti kubanga anti yo muwuliriza ayagala omanya ekituufu kati ffe ekyo kyetwakwa wano mu Buganda kitaawe wa butumbugulu oba kitaawe muto ye taata we kubanga tufulanga tatuwa chicken mulala ono ya bale mutugambire ku chicken waba afulumya alekerawo kimala abantu bakooye kimala waba yeye kimala bwaba si yeye bana batwale mu mbuga ko kimala TikTok banna abatwale mu mbuga enengeri gye tattanye mu musiba mukulu Nyombi Tembo ye Nyombi Tembo omwana ono temumulaba ko bayizo kubanga bamuwaayira ati nga si yeye yange kyembadde ngamba tugwe ku mutuufu ne ku mulundi tuyira n'ekivubuka kitwala bawo nga bakiyita alienisiki obutambi nfuuso waliwo n'ekyali hareba n'ekyali kibujja omulungu twalaba negundi waliwo neyita Diana Nabatanzi biza bibaawo abantu babigattagatta wayito nafuna simu ebiseeri kalabikako n'akatambi akanyumira naye teyali ye gwali gukazi gulala dafuko mugatumaliriza kiki oyina ekirala awo kyennyinawo wano ekirala njakugamba muganda wange Frank Antami nti nywera enywera yerima nesolo mbakuleetera ana abamugudde nze kasanalabye banga bataano nze kasanalabye rumbuye nga yeeyogeza bwati eyekolera itongo kubanga buno obudde nabo bagamba nti tali mu struggle kati ogenda kulira firimu singambo esawa zino kapostinga byamukulembeze gyagenze nebali ku ntambi kyokka ntambi gwe baliko ali wano waka bo bali ku data wa bwerere wifi yawe nga bagala kusata ebintu ebyogera si bituufu wabeewo akomawo wano anti omuntu akola omulimu omulungi asiimwa anti batya bagwe wagambye otya n'okutambula mu makini naye nze siina gwe nvuma nze makindi entambula siina nze ne bwabudde bwakiro oyagwire saamu anti olina gw'otiiririra gwe wayogedde muntu alina omuntu gwati kati nze nvuma ntya nabeera ekibalemesezza eri oba oli awe kyoga obuvuma muwozimba obukulembeze ne buvaako kati baamuvuma oli yamukolamu embwa ani CDF ewembo oyo taata weyo namuzaala yenyini omwana yagambye litaata ye taata wakyo yenyini nalabika yeye taata we first born we yamuzaala nakyo kyamukuba emboko kyamukolamu embwa nekimusabula ajja kyevuma mu maaso eyo nja kutumirako omukulu David Lutalo mukulu David Lutalo agamba ki yali talina mutawaana naye Ronnie Maka yabadde amugundi abo batuwe kusa nedda ekyo tugenda kikolako bane musajja wange gundi musajja wange asula motors yali oyo atukwate na bulwako musajja wange ganja tumuleeta
naleta kagato kagatate nagira yali agifusse gundi manya yankoko toleta bantu musajja fesula motos nawe natero kugoba ne daluma tumutumideka okusula motos ani omugagga kyawo omulala kale banazi waliwo mayiko emachindi awo ku mafuta wa Urban Grow Salon oyo naye wansuubiza nti agenda okunkola adi nze ngenda kusitula gate eno ye saluni omugagga yono kyenneeka kasa bulungi bakasoka bakola kakaviri bakasale okitegedde bulungi n'omugole bamukoleko bulungi kakati mamiyo akiri akasawo kubanga Urban Grow Salon kubanga ganje omukole gusamu ekitegedde wolo chai wanga IPEC studio bwenaga otekeddwa kumumukolo bakusalireko okitegedde akavalinga omukolo yakavalinga okufa kwembozi mukati tukira kiro kukyebusabala omulima akola malidadi nnyo ani omulala gwe n'abasimu wadde ono wakira IMAX yagudde lule pakalast bannange anakola atoyo ajja kubikola ajalula lera akuzaali aze emmere ngenda kugirira alikwenda bakadde kale tubaze kwera nti mbadde mutambula na fene kikumusatu gazo Satu Radio Fence nsuzi bingi baddewo era nga tukwerereza ddala bulungi nnyo ababadde kutubaze kwera nti mbadde mutambulira naffe addala bulungi nnyo ababadde mukona otufunye ku masimu each and every weekend tujja beranga na masimu anambasa Rashida Jaja Riani nabalala bonna Jaja we yo NRM ayala kwegatta ku gundi goji anti yetimu shuamani sida tachina mutawali bekunganye timu Jaja ya timu abayine emitwe ja bofulu giringa emigati ja bofulu onyonge dongo bosi wange Sakozi wega sene shuamani segawa ne munzi jongana ngokugatta Sakozi ayine kuba jakuba abera ngenda kumuwa aiza nokunguba mukati ngenda kumuwa okay ate yakoze eki ya posting ebi reka nawe yogera sinzira Johnson Megaton wateka yebi anange Sakozi ngenda kumugattako naye atojja kumalako never alone Sakozi bana tubazo kwa nti mbadde mutambula naffe abantu abali ebusulaawo abatandatuuka ku kisaayo mugende ensonga za sambe abantu abaveewo w'obulenzi bombo katalemwa akatikamu wero ebitundu byaffe byo nambulemezi mujje mulabike nti mugobe enkoko weri mpange wewuka anti bagenda mu kisaawe agigoba yagikwata eyo njitutte okitegedde ngewe watwala eriwa nasooka kulabako mugundi mu lutalo lw'aba promoter nga funvubidde neno okanula amaaso mu kigambo ky'akamwani sifuna kutegeeza wazikulira kulujja kubalabula ne sekulabula yina tujja muchaza waka so tusekane Saturday ja obudde bwe bumusa mukaga paka munana program bagita weekend palapase amberawo Mozere Megaton mberawo ne Ganja Fadi wamune Davcom ngatu omugole mbadde sinakubuuza ku bantu babuuzeeko Jakubati kati ababuliza ba radio fo bateke kasaba uli akayimba ka Sophie Natonga ko akaba bitus bateke do otumbudde tubadde Spasidana ebyamuguko byuliddeko byaddala kubakati mugenda bajasiza era namulabye kawo ngali ku kitanda ngamba Spasidana bamwagaza ki yaguddemu ekyekangu kubeera ku kitanda yabadde ayina gyava ndowooza bivulu byabwe nga reportinga back home mirerembe we jajjidde davuko mubeere Roger kyaliwo buzibu ki obuliwo ne Roger ku Spasidana mpuliyemu ag'omunkubo mbu baatangana kati baleka baatengana kuba mu mmotoka yabadde munaani nabana abanyenyi b'ebinsuti ayinamu ekisajja kiringa kikazikazi kiriwo era kyabadde kyogera kigamba nange baagikubye ogusooka Spice teyeetaaga security Spice atokutambuza ne babawunsa leero teyabadde nabo yadadda waka yabadde adda waka kusinziira wano ku Salama Road ndowooza kuba ku Salama Road omukulu alina kagundi otukuta wa bulijjo ani yamuwadde radio ya minister oje yagaliddeko oba twafunye abavujjiriza mu ez'ebyokunywa ekyange nakimazeewo ekitiri naffe tubisanze wano nange era kyenkoze kubala nabagangija kujja n'obusaniya kati ngenda kuno nange ndulye bwomu
balulese luliwo anganti kinkozi bweze onangenda kulya bwomu ate mwa alo narumalawo obinagana jabiwa fena tubifirwe mutumo mbina sana ate mwa mata munterekedde Davcom tukubenyo ku nsonga ya Spasidano omuyimbi waffe muno abayimbi bafira bintu byokusaaga ababoda bazze bagikubya akatafali Spasidano ayina kula kyo kubeera nti ava mu mbeera eno buli kaseera yegwe bakuba mukazi wattu yagwa mu byonna musaasidde ku mwanyinazo kubanga yafunye obuzibu obwo ne ekisooka magado jantu jabamanya omuyimbi nga Spasidano brand ya maanyi nnyo kubanga atambula yekka kubanga Spice ali mu level esasula omusirikale ali mu level esasula omukumi yenno oba wa uba oba musalasini ayina babusa yatambulanga balinga abalina obubina mu bifuba wali yatambulanga ne mukwano gwa oba yadde agenda bibye nga yagala kubeera yekka kisoboka kuba olaba ekyatuuse Spice kizibu nnyo okutambulanga talina mukuumi Spice Lydia Jasmine nani omulala benda abayina ne Winnie Nwaji obengeri gye yisulamu jjulume kwe kusamba abantu ab'emigere nga naye yennyini asobola okwekuuma takubika mpozi ng'olina mundu naye Winnie Nwaji omukuba kuba mulwanyi w'emakindya tokituteekako namu nibwe kimu kiteeka makindyagomayo ekiri emakindyawo waliyo fenga bamwogerera Kawempe tetukomplaini Kawempe mugenda kubba obululu bwabagudde mudde so nze ndowooza kibanga kyamuguddeko alabika yadde ali yekka ng'agenda kuba nga yagala kuba yekka ng'omuntu nga talina mukumi wa Spice ayina abakumi babiri oba abakuumi abatambula nabo ng'agenda ku show bw'abadde ewaka ne badde nakyo kiyinza okusoboka lwakuba eba essimu ya Roja kweri kuba mumukubiddeko ate tunabakubira ku Roja tulabe manager Roja atubulira omuyimbi wagwani waki Roja yaberanga n'omwana ne ku stage bana abamukwatirira nga yennyini yamwekwatirira manager naye wakisiikirizi n'ensi omusayi gwala bagufuumuuka bayite basala kisolo yadde n'ekimu yadde enkoko mbu yali Roja nga yafuumuuka ne nange mbiwulira mu nkubu kyali wange namukubirako ennaku ezo ng'ayina byambuuza ante n'essimu nayo sigitegeera bulungi wafunye essimu bakampoze jembe yakampoze jemba kusendeza kyawula jembe simu aje jemba naye muleke nawe mutabani wa Kiweewo oyo naye yebali nisika asinza kakwata ngenda kugula essimu endala ssebo kati kali mu Luchina okalabasi linda gwe ganja gwa manyezi Luchina mukubire manager Roja Kigwe wateeka mwani wateeka mu Roja kuliko manager Roja pasme yabula ku WhatsApp waawo nikati ono ganja abi egeze etambudde ekyaganye ugiraba kasimuko kanasobo kuba etanze njakkanonye tukateza kategera kuba manager Roja ino kubeera nga kubanga naye munnyini yebase sawa ya lunenge kisoboka anaitwa inza kweba kango ngaguni nga business eri kuki business eri kutaka business eri kutaka ne ananga okuva we yafuna obuzimu n'oyo omwana music aganyi music tewali Spice yakoze nedduuka emakindi awo kuwali kukazimbe ka ebintu bikamuzeerutaya n'ekirungi nnyo omuyimbi okuteekawo ko side business abayimbi bonna abasinga bandiza okusenaniko okubanga abalina ebintu bye bakola abasajja bano ndowooza babasiigidde ekyokulabirako ekirungi ajaluuna waliwo noono ogundi muganda wa Lwagadi uno mumpi Bebiluchi nga yafuluma dda taliimu Bebiluchi yafuluma ganja kakati ali ganja obeerawa tugenda nakukuba obeerawa Bebiluchi gundi yagira kaddo ekirabo ky'emmere kyagaana naye era yakifunamu ezamutwala okuba ekyeri ayi Bebiluchi yafuna akatabo n'agenda ezana ku laawundi awo ne yeetooloola n'aga ali bweru kati saawe ali Dubai mbu yakola kampuni etwala abantu ebweru ng'ebatwalira Dubai kati naye gyali lindako ng'ebatwalira Dubai eti yakola kampuni e Dubai ng'etwala abantu ng'ebafunira visa simanyi biki naye byalimu kati byadaliza ne baŋŋamba mbu eri kiraka waliwo yamuwa omulimu kati ali mukola naye bamukozesa ne wana era baali bamukozesa ne mu kirabo ky'emmere era baali bamukozesa emmere yali ne hoteri we yali akola ewatali wuwe
yali apanga linda emere yali nenge ebintu ebiri mu hoteli kati nga bagavana batya njabala meri pichi bo wemmere ngoba mu nasawo no mwingi namba ya Roger notebuze choka yankubiri atkana kasimu sekategira ndakonda be muno besimu eri muri toina namba ya Roger gumigatoni manager omanyiti abayimbi tebakumanyize ngenze nkulaga mu bantu nga lwaki tebakumanyi nabuza mulini nantume ni mugana ngambo oyo musajja simumanyize simutegeera kale oba tategeera tewali buzibu omuntu akusanga n'asanyuka n'akuwa ne haga nali naye wali ku Deuta TV ngaafa bufi ngaafa bufi ngoma yo tuyambe abaana abo yabo yana abo tubalwana nzanti sikulimba nantume kati tutandikiraawo yebugulaza